Olunaku lwajjo omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango gya Nnagomola Alex Ajiji Makey yasalidde abantu 9 abaasingisibwa ogw'okutta Susan Magara ebibonerezo ng'abamu yabasindise ku kalabba ate abalala n'alagira basibwe ebbanga ly'obulamu bwabwe lyonna erisigaddeyo ku nsi. Ebibonerezo ono yabiwadde yeesigama ku buli kuba n'obuzito bw'ekyo kye yakola mu kuwamba n'okutta omugenzi Magara nga Buvumbo Musa Abasi eyasalako engalo z'omugenzi Susan Magara n'okumukuba ekiyiso awamu n'okumwambaza akaveera ekyamuviirako okuziyiira n'okutuuka okufa wamu ne Hajara Nakandi nannyini nnyumba mu baasinziira okutulugunya n'okutta omugenzi be baasindikiddwa ku kalabba. And so I shall surely give them the maximum sentence of death. Bannaabwe abalala omusanvu okuli Yakubu Byensi, Kyewola Abubeka, Yusuf Lubega, Waiswa Hussein, Ismail Bukenya, Kato Hassan Miro wamu ne Salimu Zamiro baaweereddwa ekibonerezo kya kubeera mu kkomera obulamu bwabwe bwonna, so ng'era omulamuzi yalagidde nti ebintu byonna bye baagula mu nsimbi ezo ze bajja ku bazadde b'omugenzi okuli ettaka n'emmotoka bitundibwe ensimbi ziddizibwe famire y'omugenzi. Confiscated and all forfeited, all the above should be sold, and the proceeds be submitted to the family of the late Susan Magara. Munnamateeka Robert Friday Kagoro okuva mu Muwema and Company Advocates and Solicitors asanyukidde ensala ya kkooti awamu n'ekibonerezo ekyaweereddwa newankubadde ng'agamba nti obwenkanya bulinga obubadde buluddewo eri abo abazze babulindiridde. Nasanyuse nnyo nze nga munnamateeka okulaba nti abantu abatta omugenzi omuwala Magara omusango gwabasinze ne babasalira ebibonerezo. Kisooka guba omusango gwa Nnagomola okutta. So ekizibu ekyabaddewo nti omusango gwatutte ebbanga ddene abantu abalala twali twagwerabira. Ono era atubuulidde nti ekibonerezo ekya kalabba n'ekyokusibwa omuntu obulamu bwe bwonna kikakasibwa kkooti ensukkulumu. Kakatako oba ye bw'asalawo ntagenda kujulira bajja kumufunira amalobola ajulire paka nga kkooti eri enkulu esazeewo attibwe. Kuba ekintu ky'obulamu bw'omuntu baagala bakakase balabe ddala kituufu omuntu ono nga tunaba kumutta kituufu. Kkooti esembayo yakakasizza nti yatta omuntu ono. Ono era ategeezezza nti ng'ebbanga liweddeko eriweebwa omuntu abeera asaliddwa ekibonerezo ery'ennaku 14 okujulira gavumenti ekakatibwako okumuyambako, so ng'era ayogedde ku mitendera egiyitibwamu okuteeka omuntu ku kalabba. Ate nga ye kkooti esembayo era nti bwe bakusalira kyoti kkooti esembayo Supreme Court bwe kusalira nti kakati ekonfamize nti omulamuzi asooka kye yasalawo kyekyo bakuteeka kalabba. Mu myaka 3 bw'oba nga tuteereddwa ku kalabba ky'okuteekebwa kalabba kivaawo. Munnamateeka Humphrey Tumwesigye okuva mu Mujulizi and Tumwesigye Advocates atubuulidde ensonga lwaki ekibonerezo ekya kalabba tekitera kuweebwa era n'ekireetera kkooti okusalira omuntu ku kibonerezo ekikakalinga ekyo. Osanga nti engeri omusango gye gwaziddwamu, engeri omuntu gye yaguzzaamu ekimusaanidde ye maximum sentence. N'omulamuzi bwe yabadde awo ensala ye yakyogedde lwatu n'agamba nti okukwata akaveera n'okateeka ku mutwe gw'omuntu n'omusalako engalo 2 n'omala n'omukuba empiso, ekyo kyali kikolwa nga kiri extraordinary bisimanyi ngeri naye nga ekikolwa kya butemu ng'olaga nti oyagala kukola ki, oyagala kutta, teri kirala wabula ekigendererwa kyali kyakutta. So omulamuzi n'agamba nti omuntu ng'oyo kyalina okumuwa maximum sentence. Ono era agamba ng'omuntu asaliddwa kalabba abeera alina okuttibwa mu bbanga lya myaka 3 era nti singa ebbanga eryo liyitako ekibonerezo kikyuka okugenda mu myaka 20 egy'obusibe. Kusalira omusango gw'okuteeka kalabba ne batakutta nga kkooti ensukkulumu emaze okukonfaminga ensalawo ya kkooti eno, pulezidenti oba process ey'okuteeka kalabba n'etabeerawo n'otattibwa mu myaka 3 oba tokyattibwa, omusango gufuuka kati life imprisonment. Annette Nakayibaale yakusakidde eggwira lino ku KTV Amalindi.